Omulungi okumira kwanda Rose Media Vision kwaniza onakola nkobaza mingi najjo tusakengala kwana subscribe nze tuyenza nnyo tuyenzage ate nawe na subscribe ngoterako notification obeera ng'ofuna video mu budde amawulire gannako olunaku olwaleero nga kigambibwa nti omukuku Tamale Mirundi Junior avudde mu bulamu bw'ensi eno bannange tusaba Mukama omwoyo gwe aguwummuze emirembe ate nga n'ab'eŋŋanda nabo Mukama abasaasire abagumye mu mbeera eno gye bayitamu. Ono nno yabadde taata wa Tamale Mirundi Junior nga ye abadde Tamale Mirundi Senior. Tubadde tumumanyi nnyo ebbanga ddene lyamaze mu byobufuzi n'okuwagira NRM wamu ne talk shows z'abadde akola ku platforms ez'enjawulo ku TV ku YouTube n'ewalala kugamba badde munene nnyo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Kakati noono yalwala emabegako kaseera si kanene ne bamutwala mu ddwaliro era nga bambi yali mu mbeera mbi n'alaga nti agisiimatuse naye Mukama tasobodde kumumazaako. Tusaba Mukama agumye ab'eŋŋanda ze awamu n'abantu bonna abo abadde bamwetoolodde ate era bambi naddala mutabani we Tamale Mirundi Junior kubanga bwe babadde bakola emirimu gyabwe egy'ebyobufuzi era nga mu kaseera kano Mukama abayambe abagumye abasibe ekimyu n'eggwanga ligenda kumusubwa nnyo kubanga omwami ono abadde mwogezi mulungi ng'ayogera ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku ggwanga Uganda naye Mukama bw'atyo bw'asazeewo katusabe omwoyo gwe aguwummuze emirembe. Kakati nno abantu bangi babudde ne boogera ku nsonga ya Tamale Mirundi Junior olw'okuba nti ebbanga lyonna abadde akola emirimu gye ng'atambulira mu bigere bya kitaawe ng'afuna feva nyingi nnyo Planned Kid n'ebirala era nga bangi beesunga dda okulaba lwalibeera nga kitaawe avudde mu bulamu bw'ensi eno naye katusuubire nti anaamalako omusajja wattu era nga tumwagaliza obulamu obulungi awatali taata. Kakati nno ye mwana muwala Zari yavuddeyo n'agamba nti Mama Blackman oba Shera Price ono nga onna TikTok amanyikiddwa ennyo kola olugambo nti yabadde yeetega bbaawe. Kino kimuvumisizza ba TikTok bannange kubanga bagamba nti ye degradinze kuba ono omwana gwe yeekompayarinzeko muto ku ye ne size tebalina we bakwataganira. Basiibye bamuvuma kakana nga beekozeemu balooya ba Shakibu ne bagoba Zari ne bamugaa muveeko omusajja muveeko olaba bataafu ne bamwagala. Omulangidde bingi omwogeredde ebigambo bingi naye kirabika abantu baza ku sayidi ya Shakibu era Zari basiibye bamukalakata olunaku olwaleero ate bwe yabitaddemu Mama Blackman n'abyongera okubyonoona naye nze ndowooza kyonna kyekiri bajja kwesootinga kubeera amawulire galaga nti Zari ayingiddewo mu ggwanga Uganda ndowooza alabe engeri gyagenda okukwasaganyamu ensonga eno eyiye ne Shakibu alabe nga tebasobola kwawukana obanga batereeza byonna ebyabasibye kufaano ku Under Rose Media twagala bateredde twagala babeere nga bali bulungi kale tusabira bambi bonna batereere. Kati n'ebyomu kiteezi byo bikyagenda mu maaso era nga bangi bakubaganya empawa ku ani musobya ani yaviiriddeko abantu abo okufa. Abamu omusango bagutadde ku gavumenti naddala President Museveni abalala bagamba nti baminisita bo bonna ba KCCA okuli Road Mayor bandibadde bakwatibwa ne basobola okusasulira kino kye baakoze. Ate Uptop Boss yavuddeyo n'ayogera bingi n'agamba nti n'okukutalira abantu kuno kwabaddemu Maama Nabbanja bwe yavuddeyo n'abasekereramu awo alina kajjoko ke yakoze ogenda kubanga okalaba n'agamba nti ku ssaawa eyabadde talina kakola ng'alaga nti alina obuyinike bungi n'abantu bali okusinga okuvaayo n'aseka. Ngenda kuba nkuterayo Uptop Boss nga ye bw'alabye ensonga zino n'abalala naawe obeere ng'obirabako. Mukama omulungi akunkumire beera bulungi. Bye. Tamale Mirundi Junior ngambika taata wange omugenzi Tamale Mirundi Senior eyavudde mu bulamu bw'ensi eno egy'ekiro mu ddwaliro Ekisubi gye tubadde tumujjanjabira. Olumbe lugenda kubeera Kyengera okyamira ku Watoto Church okutandika n'olunaku lwaleero mpaka olwokutaano tujja kubeera Kyengera awo ku Saturday daddi tumutwale mu kyalo era akayeekalagala ate aziikibwe ku Sunday. Gwe gabadde galimu amazzi era nga amazzi galinga kyayaliko amajjaani. Naye there was some point nga balinga batugamba yali aimprovisemu katono. Gambye nga olwaba nanze bwe naliyo ku Sunday
Yes. Alaba siringa atembera atenge yongedde kuba atembi. Ali okusani nganda batembera yongedde ate kubambi. Bambi. Which means yali kati abadde deteriorating nzi. Yeah. Which Ninga kati gwe abaddeyo, do you think that probably singa babadde bamututte malwaliro gana amalala, was there a chance of survival? No, maybe ebweru oba Nairobi nga omanyi. Mungu yadatuza akaseera ke kubanga nga baga nti musajja yali atayinza okuba nti abeera stable. Era emyaka bikyuka, so nze muli nzikiriza nibadde mu America nibadde wa kasana kabadde katuuse. Yabadde ng'aliko buli kyetaagisa. Era bakolaga nti no, it is just the problem yabadde zibadde just ku mawugwe wokka nga bamunamu mazzi ago baganuuna bagamu kuba abadde yadalimu amazzi mawugwe. Yes. Badde bakamujja mu lita nga 5 ez'amazzi. Lita 5? Lita 5, 5 liters. Naye nga amazzi galiga makwafu olinga olaba omanyi amajaani gali ku kyali kamajjaani. Yes. Gabadde gafaanana. So, era wenabadde wendi awo yagenza abadde afunanga attack nga kijja nga kitengo n'akankana n'aluma amannyo ne yeesikamu omuntu agenda okufa ne yeesika kati omulina okumubikka n'afuna heat ey'amaanyi alyoka akumika olinga down. Naye nga n'abasawo n'abagamba tebamanyi kubanga bamupimanga fever nga balaba is normal nga tebamanyi kiva ku ki. And I have made in my life was to join the Museveni's government. I see. And the best decision I've made. I was a very powerful rich man. I hate you more than hate yourself. I killed my political career by joining Museveni. But I made the best decision not to accept Museveni's humiliation. I see. Dinange nyizo gena mugondi bwa advisor. Mitu wabia na advisor. Sweramas. Media center. Sweramas. Yes, I got a new president. Sweramas. I remained here. Yo musajja abadde muwendo gwa amaanyi nnyo mu bulamu bw'omwana we. Abadde mu era bambi amulekedde eddibu. Kuba omwana n'effujjo ly'abadde akola ng'amanyi taata gy'ali. N'obuvuyo bw'abadde akola ng'amanyi taata gy'ali. Taata ajja kumpolereza. Era Junior okumwagala nti n'okumwagala abanene omumanya taata. Kati ogenda kuwulira kye bayita ekikone watali taata. Chovola bakugambye asigaze eddibu ddene. Ramani nanebe nawulira nga bagamba nti oyo Junior katumulinde taata waafe. Taata we yamweyiguza biki. Nengamba Junior nga agenda kubona abone watali taata eddibu libadde ddene. Kubanga Junior ne wabadde nga avuga emmotoka nga traffic emuyimiriza. Akubira taata bankoze bati. Ojjukira wano entale ezibaddewo. Ne bamuwa bbeeyiro mu nnyumba. Eyo respect bagimuwa lwa taata we. Era nga mulimu n'ab'amagye abakulu, abasirikale abakulu abagamba ate we tunaakwata omwana wa gundi ne tumuyingiza mu kkomera kinaalabika kitya? Ekijjalabika bulungi. Abadde w'amaanyi. Simanyi Nafikati Ashira sirina simu ye. Gwe wankubira screenshot. Gwe kennyini wankubira screenshot. N'ogindeetera. N'oŋŋamba bannayira babawala beetegera mu dduuka lya bbaawo. Gwe kennyini wabiŋŋamba. Nze nali sibimanyi. I don't watch anybody. Snap zembadde ndaba zibadde za Lutaayi. Ne za Karimu, ne Reagan, ne Kyeyune kwenkoma. Gwe wabindeetera n'oŋŋamba laba Shira yeetegera mu dduuka lya bbaawo laba bw'atudde gwe wakiŋŋamba. Nange in my response ne ŋŋamba naye abawala beetega. Naye ddala ogenze mu dduuka lya munno otudde akagoye kagize bwe kati. No sitama. It was a conversation between me and you. No sitama. Ate nze bye nakuddamu. Jjukira gwe waleeta olugambo mukazi wati gye nali gwe wandeetera olugambo. I don't know people's snaps. And you know me being on social media abantu balooza buli kimu mba nkiraba nze sikiraba. Gwe wabindeetera gye nali. Gwe wandeetera olugambo n'olundaga. Nange ne kuddamu nti abawala beetegera mbalaba nnyo ku dduuka nga beetega which is expected. I mean kisuubirwa. Ne kuddamu bulungi kye wakola wakwata voice note ate n'ogiddiza Shira. Omwetaddeko mbuno oyagala okuba ekiri kye wavumye ebbaawo n'omuswaza kati oyagala ovuge ng'oteekawo Mama Black Man. Kati essaawa zino kwe ne Mama Black Man ani akifunamu. Nze ndaba nti Mama Black Man ali kifunamu nnyo kuba omuwanise eddaala ly'ataliiko.
mukozese emitwe gyammwe kati gwe zali kumaanyi g'olina wandifunyeyo ekikazi ky'opanga eyo kisosholayiti n'ogamba kyekindiira omusajja naye noleka mama Blackman atalina location wasangibwa atalina mulimu gwakola nti akola mulimu guti kati omuntu wavayo n'akubuuza bbaawo kiki kyeyegombye ku mama Blackman oyongedde okutulaga nti abakazi abalina amabina amanene temuyina kiddako nsa kyova olaba nvuma abakazi basajjale mulowooza balina ekiddako nze neebuuza n'ekibatwala ku byambe ne muyiwe emisaayi ng'abali muleeba mbu muwumbawumba bubina nga n'abasajja basobola okulekawo mu abakazi abalina amabina gasajjale n'agenda n'oli lubaawo gaalo muterutaya tumukukolereko abaana webali wanno bagenda okumukolera ekyaja babaana bagenda omufukamirira omusanga ku street omukazi akubye basingo mother erinnya ebbi mwe basingo mother yonna gye muli singa mumanya abasajja kye bali mu kutukola abasajja lwa muntu n'omu ogwo yali mu kutuvumya yali mu kutujeregesa yali mu kulowooza nti ffenna bisingo mothers mutuddayo eri abasajja bannaye tewasa singo mother ajja kuddayo naye nga ne tata w'abaana bo bw'oba gyali nga wamuzaalamu ng'omulaba nga bw'olaba obweyamu ennyuma nga yafa mu bulamu bwotaliimu era mugenzi n'entaano osobola okigamba abantu nti nze nkakasa omuntu oyo yafa mu bulamu bwange naye olw'omuntu omu ensobi y'omuntu omu abasajja bali ku Facebook genda olabe comment sections buli wali ebividiyo by'oyo omukazi bi audio byayogera sajja bagamba basingo mother ne bw'omusaasira ne bw'omwagala addamu ne yeebaka n'omusajja gwe yazaalamu abaana bye bino ate mwe mwagala tusirike kati ali kunaawoza musimanya mu mukwano gwe gwe waŋŋamba mu lutaaya alina abali mu dduuka abamwetega Sheila Price is a free soul yali yeekwata bifaananyi ng'alanga ka bizinesi ke mwamuyitira okulanga Sheila Price alina ekizimbe wano e Kampala mwajja sente kizimbe kya bba tomuyita munaku Shakibu lwaki tomugulira kizimbe kiramba olyoka omupangira akaduuka k'ogenda okumumalirako emirebe muwe ekizimbe abeerewo ng'avumwa anywere oyo omukazi zali akadde yagenda myaka 7 naye alowooza mbwe akyali muto negolooza Shakibu ekyo kyali mu kuwomoggola yasooseeyo omanya ffe balooya weetuli ask the lawyers era nze looya wa Shakibu n'obuuza sisita kyaleeta ku ttebo all these years bakazi mmwe tubakooye nedda this time justice will prevail son mutugoba bugobi like that ku luno gavumenti ejja biyingiramu President Museveni ajja biyingiramu this time zali tolooza tubigenda kuggwa bwe biti mbogenda goba sister Shakibu ewaka omuteerembwe ayiya kyoyagala okukola mbu omugobe ewaka mbu omuteerembwa tewali muntu agenda goba sister Shakibu mu bufumbo obwo nga ebijanjaalo bannaye mutuyambe eno chemical reaction ki eri mu kasasiro esobola okuleetera kasasiro n'abeera ng'atokota bw'atyo oyo yabadde kasasiro nandiki bannaye mutuyambe tuyinza okuba fena byonna tetwabisoma kasasiro kyono atokota okuva abantu lwe bafudde tetunalabayo official yenna yeetika buvunaanyizibwa ku nfa y'abantu bano mukulembeze wange bwe yavuddeyo n'agamba nti Museveni ye yassa abantu abamu ne bamubambira nti naye ono buli kimu Museveni yes Museveni ye yassa abantu tosobola kubanga ye gwa appointing authority nobeera ng'olina abantu mu offices naye ng'abantu boolina just balina mirimu naye nga tebalina buvunaanyizibwa ku mirimu gyabwe KCCA yamanya nti ekintu kino kigenda kuyiika mwakola ki nga mumanya wekigenda okuyiikira waliwo abantu negligence at its best gw'olwaleero keera ku makya oli mu nnyumba ya Muwarabu ng'olabirira mwana we akeere ku makya nga yeyise mu dinisa n'agwayo n'afa tosobola kumu excuse ne bw'oba obadde mutoyi ne bw'oba olina sigida ng'eveeno n'ekulukuta ku nnyindo paka kalevu mbunabadde ndi muswala ebyo tobimugamba bakuba munda who is responsible ku bantu abafudde oyina abantu abali ani professional mu offices botaddemu bagayaavu ku mirimu gyabwe tebalina responsibilities ku mirimu gyabwe natunuulidde prime minister honorable Nabbanja
azaawo afudde abantu, but she was only making fun out of it. Bantu bafiiriddwa abantu baabwe, gw'oli mu kubalaata naye nga baani bakazi battu basajja battu b'oyogereramu ebyo. Natunuulidde omusajja ng'ayaziirana nga famire ye yonna esirikidde mu kasasiro. Ndowooza mulaba muzeeyo ono ali wano, famire ye yonna namba abantu 5 bonna basirikidde muno nga bwe mumulaba muzeeyo oyo. Famire ye yonna omukyala n'abaana basirikiddemu bonna, ali wano musajja wattu n'ekyokukola okutuuka okusenda wano ababe we baba babuutikiridde. Twakita ekyali wala talinayo ssuubi lya kugamba nti oba anaasangayo omulamu. Musajja atungayo mumulaba amaga anoonya kyazzaako naye takitegeera. Abantu bonna baba buutikidde, famire ye namba yonna, omukyala n'abaana. Abantu omuntu yenna yakwatiddwa kuwa munda.